BMTV Africa amanye eddoboozi mpitwa Abraham omuteefuteefu mwenganzi omusamulabina ndi n'omukulu wano agenda beeyanjulira amannya ge ababuulire n'ebiki byazina eddoboozi ebe Innocent erikola wano South Africa. Yes sir. Naye wetutuye waffe Masaka awumbiriza ebanzaala muzeyise kalira omwana manyiba buuza sekatwala butwazi wabeera ng'ofaanana abantu berimmanga abasinga abantu naye nga ndi muganda wamu oli mu Masaka. Kiyinza okuba nga nzeeyo alina ebintu byakola mama waffe kati bwe yazeerwana na Jane nzeeyi n'agamba embala Rwanda ate eyo tebawamu amunaye era tutwalayo nga waffe kubanga babukojja munnaye ate kati era oba ogaanayo tosobola kugaanayo naye ng'ensonga eri nti eri taata waffe gy'abeera wano era tubeera baawa naye naye wabeera waffe we babikyankalanyi munnange. Ye ssebo mbadde njagala kumanya ssebo ki kyokola wano e South Africa? Ne South Africa kaŋŋambe oba nti generalizing nti ndi mukozi bwa bizinensi sigenda specializing nti kino kubanga emirimu mingi kasita oba gy'ovudde noga nti ngenze kukola ekijja kyonna kyokola ki kyokola naye specifically tudiringa mu byakutraininga specifically emirimu gye tukola ki era kiyinza okugandika ti tukola kino engeri wano e South Africa gye waliwo ebirombe eby'amaanyi osalawo n'ogamba engeri department gyeri nti ya mining nange kantandika ebyokutrainingawo bibuldoza oba forklift oba TLB kugamba okutambula n'omutindo gwa bizinesi ekola ki oba emirimu egiba giriwo kati okwanaganya abalonzi naye yandisobodde okujja n'atraining ebyuma ebyo kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka naye kisinzira bizinesi tumaze emyaka togenda kuveeyi ogambe nti otya ogenda kugira passion gyoyagala Sebo okutraininga ebyuma bino okumazeemu bbanga ki ssebo? mu myaka ena. Olina akalungi k'ofunyeemu? Obulamu bwe kuli famire enambirina. Kitegeeza oli musajja mukozi nnyo. Naalyagadde okumanyayo ekintu kimu olaba abantu bali wano e South Africa balina obuzibu bumu nti tetwogeraziganya naye tufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo ne tuba nga tetusobola kwewa advice tetusobola kubeera nga twogera ku nsonga ezimu so ne tusalawo ne tuyita ku mukutu guno gwa BMTV okubeera nga twogerezaganya n'abantu abasinga wano oba ne balala abali mu nsi endala abatulaba kwegamba tusobole okudiscussinga ku nsonga ezisinga otunyigiriza wano e South Africa n'okuba nga twewa respect kwegamba ng'ekigambo ekiri nti omusama kuki omusama so kintu kiki wandibadde awo omusama n'okugamba nti tukola bwoti ne bwoti oba okoze bubi naye wandibadde okola bwoti ne bwoti yesebo tukwasizzaako naga nti mukole kino n'okiwa ekitiibwa n'okifokasingako naawe bennyini abeetoolodde mu area oba mu kaŋŋambe nti mu sekita gy'olimu n'ogamba kati oba sekita gye tulimu tutraininga byuma well and good gundi mwetaaga oba ne tusobola kwemalirira kitegeera ekintu ekyo bw'obanga weetaaga munno naye akwetaaga that is where respect comes in n'ogamba mwami Akira mumwetaaga
mwetaaga okuntuusa kumpi n'abantu kaŋŋambe nti obanga kuba kalango era nja mwetaaga kubanga sinza mweyisizaako bubi. Omweyisizaako bubi tagenda kuntuukirira, tagenda kumpa time nange sigenda muwa ki time. Focus, respect kyekisinga. Yes sebo, weebale nnyo weebalire kuweesa kitiibwa okubanga twayise n'okkiriza n'ojja manye olugendo lwavudde wala. Abantu babuulire owangalira wano e South Africa. South Africa ndi mu Johannesburg, kitundu bakiyita Germiston. Mwetambulize embeera obulamu bwange. Naawe oli wano Germiston sebo? Weebale nnyo. Ogambye sebo amanya gwani? Amanya nze Innocent. Tumirako abali eyo abalaba BMTV Africa era obaagaliza okubeera nga balaba BMTV Africa. Bonna abatulaba. Nina mukwano gwange bamuyita Kalyesuubula, nina Isaaka, nina mukwano gwange bamuyita Swaga. Mwena mbatumidde. Waliwo omulala atusiikirawo zikabaabu awo zetutera okulyako bamuyita erinnya twamutuma lya kabaabu, erinnya erisinga okumanyikibwa. N'abalala bangi. Weebale nnyo mukulu, weebale nnyo kujja, weebale nnyo okutuweesa kitiibwa olwaleero nga tusigadde ku BMTV Africa, musigale nga mutulaba, your number 1 station.